Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo wabula naawe atanaba kubanga osubscribinga nnyongera okubeera nga nkutegeeza nti kkirira wansi awo wennyini woolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeere nga ate tomisinga nsonga yonna. Omusajja oyo gulaba ku screen yo bamuyita Sam Mayanja, oyo nga minisita mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni nga bwe nakugambye, era nga yavunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka, minisita omubeezi oba kye tuyita state minister ow'ensonga eza lands. Kino sijja kuwa kikugamba nti akolera mu gavumenti eya General Yoweri Kaguta Museveni era akolera wansi wa Judith Nabakooba nga yoli ye cabinet minister ono state minister. Mu bigambo byenzize enkuwa bye yazza ayogera nga bw'ogenda okulaba mu katambi kano, yawonye nabuwonye okubeera nga abantu bamukuba, yawonye okugajambulwa, wabula bwe mmala okuwa akatambi kano enda kuwa ebigambo by'abamu ku bantu ab'enjawulo nga nabo bongedde okuba nga bavumirira kino. Ensonga lwaki nkukomerezaawo eggule lino oba updates zino, bannayuganda bangi basabiddwa ensonga eno obutatula butuuzi, obutajiraba bulabi, wabula buli muntu yenna abeere nga agattako eddoboozi lyo. Kati gwe genda mu comment section, bw'oba tosobola genda mu comment section at least sharinga, bw'oba tosobola kusharinga genda obeere ng'otuwa ekigalo kubanga gy'okoma okulikinga information eba etambula. Abalala bayinza okubanga bajja kulabiraawo babeere nga ate ensonga bagitwalira ddala mu maaso. Omusajja bw'ati bwe yasimattuse abantu okubeera nga bamugajambula. Kalabe kano then nzije nkulage ate ebigambo ebirala nga bwe byabadde. Yalisikira okuba ku kitaawe abeere nalyo netondera public land n'oluyita private land. Oba oyagala state within the state ekyo tukigaanyi kubanga taatawo Muteesa byakola. That is the truth. And my friend, if you don't want the truth, that is the truth. I've clarified and I'm finished. Tusima tumalirawo wano toyinza kugamba kabaka nti talina ttaka gwewalijjawa ovule kabaka waffe nga tutudde wano mu Buganda temusobola kutula wano nga kabaka bamuvulaba gwe kabaka agenda kulekekaka nnyoko kubalijjawa banga mukulu musigala mutudde nga omusajja avuula Buganda agufodde okuva we yazze kabaka yalina kaki agenda woono osobola nawe kukkiriza eyo mbeera yakufuula kabaka waffe osobola akufuulira mu saawa namba afuula kabaka abalina ebibuuzo twolekedde deep politics. Bano abasajja baagala kutta Ssaabasajja Kabaka waffe. Abo boolaba bavuma kabaka tebali mu diversion nedda. Bagezaako kulaga nti kabaka talina makulu, bagezaako kulaga nti kabaka talina kyali. Gwe tunuulira minisita wa Museveni ojje wano mu bibasajja muvule ogenda otunuulire bano bamaseeka. Abo bamaseeka si basiraamu, abo balina mission. Era bw'aba ayogera tolowooza nti akiikirira busiraamu nedda. Wabula institution zonna zawambibwa mu Buganda, mu Uganda at large. Amadini buli kimu kiwambe. Kati abasajja abo boolaba abo bye boogera ebyo biina mission. Ekyo nkibabuulira. Baagala kutta Ssaabasajja Kabaka nga naye bamaze omunafuyo okumulaga nti talina kyali. Nga we bamala omutta mmwe bannayuganda mugamba afudde ng'omuntu omulala yenna.
tebagala impact eyinza kivaamu kubanga tebasobola ku affordinga Robert Kyagulanyi Sentamu na Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri bwe bakwata eno eddoboozi liyinza ovva eno bwe bakwata eno eddoboozi liyinza ovva eno batyawo batiirawo ddala kati ssaawa zino kiki kye bakola kumuvuma kumukakkanya kumuweebuula kumumalamu value kukiguza mmwe bantu nga we mumala okukigula bajja kubabikira bubikizi nti gwe tubadde tubagamba nti talina mugaso nti uli afudde tuyina okubeera bagezigezi mu luno olutalo nagamba nga tonnatandika kulwanisa Museveni sooka oyige bwalwana eva obwo bwe bubaddi bwe lwakuba kati akaddiye ayina akabadi ke kamu eva embwa enkadde teyiga bukodyo ye ssaawa zino obukodyo bwazzenga akozesa emabega yeerabidde nti ali ku generation empya emanyi byazzenga akola kati tumanyi obubadi bwe bwozannya mutuleetedde Besigye tuganya omugula ne mutuleetera simanyi ono Kayinda Otafire najja n'atulimbalimba naye tuganya omugula mutuleetera abalala bonna tuganya bagula bamugisha muntu bambabazi bonna basejjusa bonna tubagamba nti mwe muddeeri kati ssaawa zino mubala omuzannyo gwammwe mugubalira ssaawa zino mu Ssaabasajja Kabaka mwali mwasindika obuvubuka nga mulowooza akavubuka we kanaamuvuma nti abaana ku media bagenda kibuukira baweebuule Kabaka bamumalemu value eri mu mutte ne tukigwamu ne tukibuuka akavubuka ne tukagamba nti gwe toli wa mufi genda ne mukajjawo ne gye mwakatereka tetukyakalabirako ddala mulina gye mwakatereka kaakuba ddiru yaako kaamala kaafuna akasente kaako ko kali eyo keeriira kati ssaawa zino muleese bano nti ekintu we kifubutuka mu ddiini then mwagala gezaako kulaga nti omusiraamu akkiririza mu Kabaka akola kive mwagala gezaako kulaga nti omuganda akkiririza mu Kabaka musiru talina magezi osegedde mwagala gezaako kukakkanya Ssaabasajja Kabaka okumulaga nti talina wadde value teyeetaagibwa naye oyo omutanda tumwetaaga nkibabuulira mu bizannye byonna naye fe amaaso tulaba mwagala kututtira Ssaabasajja Kabaka kubanga tukimanyi mwamuwamba ekyo tukimanyidde ddala bulungi nnyo tewali wadde okubuuza kola ekyo kyonna mu maanyi gaabwe okuzzaawo ssemateeka ono oluvannyuma lw'okuwerebwa okuggibwawo okusazibwamu oba okukyusibwa mu ngeri emmenya ebirambikiddwamu. Akawairo namba 5 omuntu yenna oba ekibinja ky'abantu bonna nga bwe kirambikiddwa mu katundu namba 4 waggulu agaana ebyokuwera okuggyawo okusazaamu okukyusa okutyoboola okulengeza ssemateeka ono aba talina musango gwazizza nti gwe kasita wabairawo omuntu ng'akola ekikolwa kyonna nga kimenya ssemateeka gwe n'omusitukiramu kati nga bulaba sendi bwe yasitukiddemu oyo minisita nti aba tazizza muki musango kasita omuntu abeera nga byayogera bimenya ssemateeka bw'omusitukiramu gwamusitukiddemu oba tozizza muki oba tozizza musango. Omukulu ali ku TikTok ndowooza ensonga yo bagizzeemu kakati kangende omwami ono mu byayogera amenya ssemateeka ye mwami Mayanja ebigambo bye byayogerwa okusooka byonna bimenya ssemateeka wa Uganda ennyingo ey'16 era gye ngenda okusomera ennyingo ey'16 eya ssemateeka wa Uganda article 246 esoma bweti eriko omutwe ogugamba nti ebyennono oba abakulembeze b'ebyobuwangwa mu kugoberera ebirambikiddwa mu ssemateeka ono obukulembeze obw'ennono oba obw'ebyobuwangwa busobola bulungi okubeera mu kitundu kyonna ekya Uganda okusinziira ku buwangwa obulombolombo n'empisa oba okwagala n'ebyo ebyettanirwa abantu bekikwatako nti abantu ba Uganda wansi wa ssemateeka mu bitundu byabwe ssemateeka yabakkiriza okubeera n'obukulembeze bwabwe obw'ennono
nti kasita babaga mu Uganda wonna ssemateeka yakirambika nti mukkiriziddwa okuba n'obukulembeze obw'ennono. Kati omuntu bw'agamba nti muba mutya ne Katikkiro, muba mutya n'omwami ow'essaza nga bali bakulembeze bange bannono, ye aba yamenye ddasi ssemateeka. Era Kawaayiro namba 3 kaŋŋamba situka omukuba oluyi, situka mutwale nga tekalinnya, kubanga atandise okutyobola ki alinyirira ssemateeka. Tugende mu maaso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.